yakubiri waggulu sirabo yadde instrument n'emu n'engamba mpise n'engamba eno waliwo embeera wano mugale bano dogo batuvimba nnyo badogo ne bayasa amacupa awo ne basigazaako emitwe ffe tukoze obubanda ffe tubukoze ne mu Amerika kati gwe dogo tuvimba nnyo mayanja family sebo ffe tukoze ebintu bingi mbagamba ate nga badde simanyi bituuka ku eno level nga bya ddala kati oba mugezigezi ng'onosooka omanya mba survivingamu ntya tuli outnumbered kati nga tunazaayo ate tulwanagane nabo ojjuka ffe tubalumbye mbalira ogamba ffe tubasanze ng'ebyokwekwasa biba bingi tuli mu ofiisi ne mbagamba naye nga mulimu kukola bintu bya musajja ate tutugamba bikinga buli ofiisi tulimu ndaba ofiisi ya bbeeyimu nga bwebyono ebintu bisaba bitugubana ebyononeka abanika bo tebafaayo bali mukola kavuyo mbagamba ne mwana muno n'ebintu byabindi mwana nga baniga babiwulira mwana ngamba baniga bange temubaddiza kuba tebasobola bakuba bafiirako nga temubaddiza netwakulevyaga situla abaana abayise ku kayinambo babasuule wansi mwana okitegeera wabadde n'abaana bameka alina abaana bana tabadde n'emmotoka emu muluka yange eno emitayimbwa kitegeera mwana kati nenzikaawo nemanya nti kati bwe nvaawo wano eno biba bijja kuggwa kati bwe nassa ekituufu ne biggwa waggulu ne badda wansi nogamba nebiwedde nagamba kakati biwedde ali nsoko gye twogere okitegeera manyi nogamba bwanga just discipline abaddogo bo bamazi biba bimala bakuba ennyo abaniga mwana nga ate nno baddogo mwana kati nangamba ajja twogere nenvaawo newadde emmotoka netugenda eri wansi parking ya wansi tinatandika agwali nsibu n'okwekubamu ssebo ngamba otyambugo aliteekayo koze neze sinze beba byakwekubamu mwezeeyo koze ekyo wangudde aki byakuwangula bino boyi konze ki ya respect konze respect njokuwadde ankopi osegedde nga ate bye babikola poliisi weeri wali poliisi nejja negamba gwe bamumaliriza ate tukwagala okitegeera nga biwanvumu mu magezi nze mu mbala yange tirifala nnyo okitegeera olyakuba nga bwekibema mu kigeto alinawo poliisi wali navamu poliisi abagambye nomukulu ono ngaalinga atalina buzibu okitegeera omuntu akuba sirapu ezo sirapu nti nnyo ku bituyisemu mwana mu geto alajakuba abantu buyinja kati bagani ngaalinga atalina buzibu kuba babadde banakye babaze nti no kati singa ofunye ekikondi automatically kiba kiraga nti no mututteyo kavuyo nimanya nti no tosobola kukuba muntu bikonde biwera 50 kutuuka kufa nga takuddiza kati ate bo bennyini nga bebali nenambe nene nga neje tuli baliwo byokka ye ttiimu ye nange ne kamera zaabwe toweza nti babadde bafaani kati nga bali kuba biri byawedde ndoza ne balabanga kubimba ddogo tebimala nga nze nkyaliwo ne bamanya nti kati ekinyusi kiri ku nze manya kati omukulu yakola akawulire ojjukira nze nabbandi yange eri abamaafiya abantu balowooza bakitusiiga busiizi kati tugamba tulina okuwithdrawinga kuba kati okoze eki muwangudde ntuuka ningamba kale mutuwangudde katumaleyo nagamba kale ngalaba biganye bira neyetonda nsonyiwa mwana nkwabisizaamu ne respect kwanze respect isn't kwanze easy osegedde nga bacaga we bali awo sajja ne bagamba omukulu nga talina buzibu webunja obusungu gye buva okuyombagana omuntu gwotakanako nayo kirala ogera nze mwana nze nafiirwa muganda wange ngalinga agamba oba naliyo oba naliwo oba osigera kati ntuuka ngamba kale kansimbe emmotoka nveewo abantu bali mabbali wa geeti bagigadde kuba nebyo baali kubagana mu lumu muli nga nemu bagisibye kalimba nsimbe emmotoka awe poliisi omu naŋŋamba tebindindako afandi ali bajja biki ninda nembeerawo kati ate pato yakola ki pato yagidde
ngamba twatu just kiri mateeka bizo babize kola kikuggwa ate kyanewunsiza abadde bakuba ate bo tebabatuuzizaako ng'ate ffe bwe bakubye ate ffe nzego bakola ki ngamba nedda wano waliwo ekitali kituufu biserekita okitegeera neŋŋamba okusuze kukuwa empoza byakati biri mu mateeka bineno bya kiniga kubanga singa byabadde bya mateeka babadde bantwala nze ne Pallaso ne twesotingira ku poliisi enagero kizuula nga atakuba ate gwe bakuba ate gwe basiba neŋŋamba bino bya kiniga kitegeera tokanimalayo naye nga abapoliisi bali bagamba nti olina musango ki ate waliwo gwe tuula amba ate nze gwe bakuba kuba singa bali batuta nate nga balaba bagamba mugende ngamba nange bali ngambye vuge mulukayo okola ekyo oveewo nze nga tebaŋŋamba abantu abamu bagamba mwabaddemu kabati oba stunt nga bakiyita mu luzungu ne okugamba bituufu kati bino okugamba bituufu bali tebabaddeyo nensonga onkyaziza nze nno omuna endongo yange tebangamuko stunt yadde ate nze nkola ebintu ebyaddala nsonga naga this is me eriyo me pretending a boy kitegeera kale webanga yabadde stunt easy tuko okujja ewaka ne poliisi awo ne bakubakuba abaana abamu babafumisa ebiso mu magulu nga poliisi yefumita oba eggaali ya Pallaso poliisi Pallaso talina baniga basobola kujja wange ekitegeera nelugi ne balufumita negundi ne balumenya bumenya geeti ne balinga nebakuba abaniga bali injali nnyo naye nze saakitadde ku poliisi jakiti bino bya buntu ate sikireiminga biki ebbanga lyange sikireiminga biki ebyo naye jasi nze noonya ngebata gyensurvivinga nga bali bawoli ya mwana kakati gwe tolina nooma yonna ku Pallaso n'eggaali ye ebyoma ne bwe yali badde nga weeri naye enooma tyabadde mu mateeka singa yadde mu mateeka yali baddeko zifayiro biki ne poliisi nenkubya nti olina omusango gwe guti wazoleyo omusajja n'otagenda n'otamwakolabo biki okitegeera ne kati bwe banga enooma yazze nga ya street kale ate enooma ya street ebintu bya street ebingira mu poliisi kuba kati biba mu mateeka yadde poliisi tekwatagana nabyo nate nze bya street mbimanyi nnyo singa amateeka nfuba nnyo obutalumya nnyo batabiriimu naye kati gwe aba agize bwe baweyita kibanda waliwo bwosanga obanda n'obuvamu pa n'obusigala mugoloza lwaki apology zisusse nga ate ffe tetunabakubako kyetuweerezaayo kati ekibeera awo omuntu osooka bino bya kimaafiya ssebo kuba nze we nabwekidde nti nokyalidde awo ate osobola kuba nga gwokuba ate nga gwakaaba ate gwowogana ennyo kitegeera bya kijega mafiya asobola okukola akantu ng'asirise nga kali simaati obene endongo kakati bageto yuti bawera bagamba nti Pallaso balina okumwesasuza era bamu bagamba concert tegenda kubeerayo ekyo kyogerako kikuba gwe bakulembera bakkiriza mu sinze bakulembera jasi bwe balaavu gye balina ku muntu jasi kyona okumanya waliwo enjogera egamba teri bukulu butava eri Katonda bw'obanga oli mukulu nabawo omulala ate akula ng'omulaba kitegeera sooka omuwa ekitiibwa manya ayiseewa nga bangi tebakula kuba bangi bagezezaako okukola ebigaana okitegeera kati bulabanga omuntu ng'akuze ng'omulaba ate deni sooka omuwa ekitiibwa manya byewakolera ebbanga nga lya myaka 15 ne bisooka bigaana bwabikola mu mwaka gumu mwenye ekitiibwa mutye mwebuuze nako nnyo okitegeera kati bw'osanga omuntu awakanya amazima olumu abanga awakanya obutonda ate bwewakanya obutonda obanga awakanya Katonda nze nkoze kyenkoze William nze nkubye kati gwe kujja n'ogamba sinnakuba kitegeeza gwe wabeerako ekikyamu
Bageto yuti abagamba nti bagenda kuteekawo embeera ku kivulu kya Pallaso bagamba ki? Anti sina gwe naagambyeko agula eddata we ayogere kyonna kyayogera. Jjukira waliwo emisango ffe gye twazanga mu kooti z'abantu. Jjukira balina abaana be bakubye era namugambiriza sikulinaako buzibu naye abaana be bakubye bageto ate bageto za njawulo. Ndeko wekawempe tuko nankulabye kwabaddeko wekitintale okitegeera. Kati nga baddewo gabo basatu kati ate ne basange wakeera ne baddamu ne basiika abaniga kabe owekireka ekijjukira nze mba n'abaniga mu buli kampu wakiri wakanso bawo n'omuniga ng'omwomu. Kitegeera mwana. Guys, nze simina ku buzibu oyo kuba nze ensonga etalina nnyo makulu mwana siziba nnyo makulu kuba oyo kati si nsonga y'amakulu wadde. Naye totakiba tonabakikina nyandusu. Kati alimu kukenena naye omusango sigulinamu kati nze mbagambye nti atalina komandi bagambe bano. Kati alina okuvaayo ye nga ye yetondera abo abageto balaba bawera. Mu mpisa naye atalina kyakoze nze baddogo baffe kode bali mu medication bajja wona. Bwe banamanya kye bamusalirawo nze sinaweereza obubaka bonna bukangazza. Apology zisuuvuusa apology ssebo. Ate nga bagamba okwetonda ennyo tekukugisaako musango selekita. Okwetonda ennyo kiri mu lugero. Lwaki tewasose kwetonda nga tonagukola? Ekitegeera. Awo kyakabi selekita okunkyalizaako ku pulogulaamu ye eno abwogaanye basajja banguserako. Saha simulaba munoonyezaako simulaba oba yavuddewo ne wano mu America simanyi sande muganda kusala akajja aliko bali yangambye nati okudda kati ekyomwisa ate kati ne bajja bakola essimu nga ku interview buno wa TV. Yes n'ayokya ne mulaga maturity nti wadde just yakadde agasita ya show ye muka Bakali mugenda mumwagire. Nakulidde ogamba nti mugenda mumwagire nga mwenda. Mumwagire anti kyabadde afa nze nagezo kibuuka nga kyabadde akola ki. Ffe tuli bagezigezemu munnange no gino tosobola kuliidinga generation nga omutwe mukalu munnange no si byakabuli si byakasima. Manya bya mwoyo. Naakula essimu awo bwe yeetonda ayi bwakanga mbadde njagala tukwataganemu oba tukolamu oluyimba. Ngamba lwaki tewankubira ssimu n'oŋŋamba byaddala tukolemu oluyimba ne nkukyajinga nti bafuna akasente bwe kati. Ne bwe wali ngambye nti kola drop yange eyo kuba jjukira namukubirako emmundu kasajja kalutalo nga kamutwala. Kamukubira ekikopo zaali interview bbiri ye Pallaso ye gundi ye lutalo ndisooka tumujja mu bino. Nga ko kaali kamututte fulaatire. Ebintu byamu. Aye kati bino nijatera munnange era abakyaliba nga balowooza mbuno sitanti mwana nze mbagamba bituufu mwana nti wali sitanti jasi gwe gusale nga bw'oba oyagadde ogulaba bwe gujaawo. Singa kati bageto yuti bomba jemu tobayinaako control boba yakola ekyabwe kati enkya bwakugamba nti muganda wange tusinkane twokye embuzi nga bwe yagala nti mwokye y'akabuzi ng'oli fine ogenda ne mwokya akabuzi ako. Ekyembuzi si kyekikulu. Ajja kusooka kukola era kyeyakoze n'ajja n'akola vita nga yeeteze kamera era kyekimubajja ajja kukola kutega kamera yetondera abageto. Kubanza amaanyi gange gali mu geto kati ate siwa bad disappointing abaana abo balaga mbuno sebo ffe tuwanika nga tuliidinze. Alutuuze tondera geto zonna mu bitiibwa biri byennyini nnyini. Ziringa mmeka geto? Geto nnene nnyo naye ng'ate geto tulina okumanya nti olumu ebanga nzikiriza. Osobola gamba nti abasiraamu bava luddawo oba Kibuli oba Udi Kampala wokka gwe manya abasiraamu bangi. Kati abageto bangi 5 kiyinza okugamba. Ate ensi yakyukamu. Nga bino byonna bigenda mu maaso muneewala mutya obutazza misango? Emisango tetujja kugizza naye nga tulina okumanya ekyatondebwa nga kyakubeera kiba kyakubeera.
tosobola kunoonya misango selector emisango naye gyo gisobola okunoonya. Yes. Naye kati bwe gikunoonya then ogibuuseemu otya. Otegeera. Naye nga kyolina okumanya bino biba bya mwoyo kuba jjuka ebisooka ebisinga nze kati alien n'abafaani bange olaba kati before mwe baselekita mwe bali eno waggulu mu executive oba nkite corporate mugenzi okunzuula nze n'abafaani bange abasooka okunfagira abafaani bange abasooka bakoowu otegedde nasooka kuwagirwa bageto bonna ng'abantu abali corporate tebanakundya kati bagenda okundya ngawo kye bayita emirandira giri gyennyini okitegeera kati empagi ezo ez'emirandira egyo tetusobola kugiryamu olutwe bwe batyo n'obuwagizi bwabwe kubanza sofa bensinga okuyimbira bwentuuka ku show ndaba gye bansasula bageto be basinga okubeeramu kati obwesige balina bungi nnyo ate nga bamanyi kituufu ali ni kibanda bya ddala kati tosobola balyamu olukwe bwe batyo mbu n'omusajja se balabisiza baddoogo agende ng'aseka sebo si maafiya oyo n'agamba alabisiza nnyo nze nyimbira miliyoni 15 yimbira miliyoni zo 15 ffe tuyimbira n'obwereere osegeya bira ffe bikyali bya mwoyo ffe tuyimbira n'obwereere taliiwo byebyo selekita kiyinza okugamba nze olina kyoyagala ogamba abawagizi bo nga tonavaako abawagizi bange byonna bimbanja bagamba babimanyi boy kawumbi ate era kyekyo geto for life mwana waliwo jasize mpuya abaniga nga bagamba kati mwana ali n'okubye mwana wali badde ova mu geto lwaki njivaamu kyogamba yo geto enkooye tinaba kunkoowa kati kigamba nti geto for life mwana byaddala byaddala nno soka ekintu kiri awo tulinda mulinda yetondereba geto youth ku kamera nga kiri bwe kyabadde ku kamera obitiibwa bw'ateetonda anti omusango guli mu kooti yaabwe gwe nga abamanyi olowooza basobola kugusala batya anti ebyekigeto bigwera mu kigeto teri mugeto ajagenda kireiminga nti Pallaso yankubye nate nze kimanyi baddoogo kyovula bakola nnyo vidiyo biki bayinza obba banoonya bwenkanya bajja kubufuna naye bwana beetondera kimanyi si musiru osegede yamaani tetulina buzibu ku bageto bonna bonnaffe kati gwe fosito watotteyo na musango gwonna ku poliisi ku geeti yo n'abaakubiddwa ogera bejjanjabira mukimalirize mu ngeri y'ekigeto ne baba bakutte era abavudde ku poliisi bangamba jangu ogulewo ogundi ngamba nze siri kuleva ateekire yiminga mwana ate ngende ngambe bannange nze nsi bwe naazuula sitelo zange mwana antu bajja kunjagala nnyo bajja kunkyawa nnyo ebyange bya ddala okyegera naye nze okubeerako naawe waliwo ayagala okubuuza ekibuuzo wuuyo munnamawulire wa Record FM ne Tagi TV bamuyita Brandon papa mbadde nza kubuuza kantu katono nnyo ku bayimbi abalina ekibiina kyabwe kya federation waliwo ku bonna ku bakulu agezeza kukubirako kokusima okubaako kyakugamba oba kyakubuuza oba kyakusaba mu situation eno oba emabegako mu situation eddala eno sina simu gyanaafunye ate ku baganda be sina situation yonna gyenaafunye sina gundi yonna gyenaafunye era kujjako ye mwenye nga yakuba essimu bweyetonda ate bwakanga bisonyiwa mwana gamba nze nakusesikulinaako buzibu
walumeduza ennyo singani kati alien nga gwe amanyi situation y'omu ghetto n'okubeera nti ono muyimbi muno weewaawo ayinza okuba nga yakoze ensobi ng'atomedde gwe olowooza kikyayinza okukola ekyamangu kuba kati ghetto ogambye nawe kenyini toginaako maanyi be yakosezza be bakirimu kati gweoyinza kumuwabula otya kubanga bw'ogamba nti okwetonda mu kamera bo bayinza obutategeera wetonda kwe gwe oli ready okutuula naye anti bwe banamusonyiwa abageto bajja kufulumya zi video nti omusajja tumusonyi yeetonze ne bwe yeetonda nga bo tebannakkiriza anti nze siryamu baniga bange lukwe mwana wano famire bageto balina kusooka kukkiriza kwetonda ne bagamba nti omusajja yavuddeyo nakola ki nenze simuna muzibu so notuula naye kati bali eri kuba kati alien gwesiba okumanya obusungu bwe balina kati gwe osobola okuwabula nti selekita munnange kyewakoze kikyamu naye ndowooza bw'okola bwoti ne bwoti ne bwoti abantu abo osobola okubakkakkanya mu mbeera eno kubanga ga amazima ye ayinza okuvaayo ne yeetonda ng'ali naawe gwe n'omukwata mu ngalo naye nga ekiri ku ground kuba kati gwe omanyi ekituufu ekiri mu ndeeri nti osobola okugamba nti abalasita bano oba abageto youth singa obayitamu n'okola bwoti ne bwoti ne bwoti nze nsobola okuwa backup ne tutereeza embeera eno kubanga bo emitima gyabwe kati minyiivu ate gwe pulezidenti waabwe gwe bakiririzaamu gwe bakosezza ku lwabwe nabo ne babakosa ng'ebintu tekibakwatako kati gwe osobola muyamba otya nedda alina engeri jajjo kivaamu kuba yagambye ekibanda akoze obubanda ebbanga eddene n'abukwani mu Amerika nedda alien esaza kakati oyamba kati muganda wo kuba kati ye ensobi yagikoze nga bw'agyogera era akkiriza naye kati gwe omuyambi otya nti nze kisobola omuyambamu bagamba talina mukamwana ye kamwana yekka kati gwe kitwale nti nze siriiwo yekamwane asooka yekamwane kati ffe tujja kukomawo tutangaze bwe tunaatuula naye bulungi nnyo nga nabo abikoze fiiti tulabe naye nga sofa abaniga bonze nange nganze abamanyimu bibano byaddala kuba abantu babeerawo nga balowooza byakusaaga biba byaddala ate geto selekita kati ze kimanyi obaddeko wabeerako nekibanda ebbanga ebyekigeto obimanyi nze sirasibi nnyo nti oba nzituludde nnyo nga mbyasinkulidde nnyo mu asowe kati kyona okumanya oyo dogo tasobola kutujja kavako boy alien skin enaku z'omwezi nga 9 June kirekawa omubanda nedda bajja mu levelinga ebintu biri mu kooti z'abantu bajja mu levelinga gwe bulaba ng'omuntu ayimuse oba ekimuli ekimeze mu nkokoto tokiyitanga ate kisiru just respect kuba mwana nze nkubye endongo nga sirina yadde kyali wange yali ayimbyeko yadde kyali wange presenter yadde family yange nti baba waliwo producer mwana nkuba endongo nga tebamanyi oba nsobola noyimba wakategedde sirina manager tewali antaddemu yadde ekyebitaano kye mufuna kati kiba kitegeeza bannange mba ntobye kati goza nti Pallaso singa yalikoma wano ataliko support y'aba radio baba bakameri yali kubye endongo oyo ne atandikira kuziro nganze nyafuna chance nti baganda bali mu system ate bagiridinze ochegera nze sina chance yona wejidde kati olaba nganze atalina mwana mpa mukabesi bankoze ate nze bwemvimba mwene kinkozesa ennyo kavimbo okitegeera toyinza kuŋŋaana kuvimba kye kinkozesa ennyo singa badde nange saa kavimbo
nange nayo wadina kunyumba satu kali selector naberekeza waliwo enjogera egamba nti ensonga z'abajenero zisigala mbaki aka zisigale mumwe kati obadde olina kyobuuza alien nga tanagenda njaga omubuuza atanagenda alien nga ogambye nti gwe weerandiza wekka mu ndongo n'ovaayo ng'ewavaayo oli alina be yajja yeekwatirako kubeera twakirabako era nadde nkyogerako nti Pallaso yali ne GF red card ye yali walala bw'ayawukana naye nekka bw'ajja n'akolako nekkama neeyambuka bw'ayawukana naye nekka kitegeeza abalaze nti tasobola kuholdinga kintu kino yekka nga ye olina oyinza omumusiriramu n'ogamba omusajja mbutuufu kasita nti yabadde akeetaaga olw'ensonga omusajja mubutuufu ekivuga kye kibadde tekirina attention kibulayo ennaku kati kyagifunye ssebo kabiri teno yonna abadde tagirina emabegako waliwo nasikudi sijja kulimba kati abantu naye nze ŋŋamba kano kafu muganda wange jasi kyebalinyaga kubuuzaamu kwe ng'ebula ennaku nti omwana najja akikuba oluyimba lw'okwepiikya ne lufuuka ng'ate lwe lutrendinga nga mwerabidde omukulu ndowooza n'anoonya n'agaana naye bannaye nnyinza kuyitirawa kubanga ebintu bikoze ekibiganye ate emabegako omuyimbi abadde asinga okuba n'attensioni ya social media eno abadde alien skin olina weoyinza omusaasiramu n'ogamba kale akopi wankubira essimu ne yeetonda n'ambuulira amazima nti ekintu kyabadde kinkutte naye nnyamba ojje tule nange twetondere abageto osobola kyali badde simple kitegera kyali badde simple wali mukuba baddogo byali badde just byamuzannyo ne bakuba kwa mu just tight nga kumi ebyo byangu nokuba omwana sebo no yase chupa nyaga no mufumito mubuse sebo muje ku kalina biba biwanvu kiba kizibu khalo nonya osomira kyali wo mwana kituufu nga naye womudiramu mwana katibu kamba kati mwana mutandike ntya kankute muganda wange neyanziza okujja kale selector bane mbere bulungi kale papa awe tutuuse Tupac Shakur Biggie selector otegeerawo selector tokwata ku mutwe selector tukyali ffenna ndi bwendinze wano bwembeera empereere kaleero gayaza disipulini y'ekigeto wali ogiwuliddeko saagala nenfune nakunfuna amazima go gali nti now this thing has gone out of hand bw'owulira engeri alien gyayogeramu it gives you a different picture now yes ku situation gy'obadde olina byonna headlines wadde wano singa ready paper badde podium I for one umacha bwe nabadde nkola analysis yange about the entire situation narikize nnyo abantu mu camp ewa Pallaso nenfuna ekifaananyi kirala kati alien bwakuwa ekifaananyi essaawa zakakati you become a totally different person era ku makya ngenda kuba mulala ate nnyo kuba kati ekifaananyi kifulumye kirala nti this thing kiri out of proportion nti even not them as the musicians can now stop what is happening. Yes kati wano kyekiri select ekintu bwe tuba tujjukira at the battle between Bobby Wine and Bebe Cool we twalina battle of the champions abantu ababonaabonera ku mulyango ne munda nti omuntu yatuukanga yaze ne mukyala we naye nga mukyala we awagira oli obufumbo ne bukoma mu kivulu ekyo namugamba todda pagana kati n'abo abasajja baali batuuse wala yes kubanga tize ja kunyumiza Alan Hendricks
bamukwatako ko ku Centenary Park wano ku Jinja Road. Abaye ne babuuza oyo si mwana wa Kadingo. Ojja kubuuza ono wale yali bouncer wa Alanendu. Badogo bo kati jitwase wansi abafudde mu kavu bade basobola kubika kitegeera flatire naye nga ate tugenda okawansi nga police ekoze etuse askari nagala kujja yatika kone kufuru tukolo lugirubera lugube kale tukanze bitu byange si byatidemu kwanza nasono fuluma nasono kubwa ndo ke bange simu yange bajijewa nenjira mu nyambo kagune mbajja kese mu yange ngamba namo bikone so kompechi simu era kadogo nenkaja ko radio yange akade kajina nenjira mu nenjikola ki nenjikaba naye ngate sijja kugamba tatembo kekikomera mbu maleyo nga mudeni njanyo okusooka okumanya biggwerawo nanembeerawo nenkumanya moloka mbanfuluma afanda ngamba asokolindeko Ekyabadewo nga polisi weeri nga polisi weeri nga mulimu abepolisi bagane kyali nga talina buvuyo kuba ekintu sijiri bakozi byonna tabizza aye tumwagaza ki otegedde kati omunakulira afande nakulira bala nti tebina gwata afande bafande bagambi bajja ku ne babuuza nkoze nina kifona bagamba ne talina kuzibu otegedde nenga bakibebuuza nze nakirabye boy bibiri nagamba ali bibatukubira bakamiri atwala tubasanga ne bavaawo tusanga obuzo twasanga obuzo naga okole okulwana ne bagamba awizo yabala kulwana nga abantu bali anaguli owizo mwafe tuli bangi wizo oli cyali nakibaze abadogo bagamba watu tulabisiza wizo nakuwana cyali wanga kangombe ne bagamba munde abadogo bagamba bali eno tulabisiza konze mulindeko bigenda otuke olweggulu ne bagamba boy wabusinga cyo watu fitwa musanze wali bali simati wali mukabala yibasoko twita bali bangi butwadda wana ne bamanya nti tujja oli naavaawo nga kyeka bali yali nabo bagenze ata kyalina namba twekuddukawo yali akateze nga agabitandikirawo nengamba nno bali banna wizo yatandikirawo okwakirawo amangu ako wizo netugamba wizo tetukunako buzibu natukana kwani kyali wanga akangumi nateekawo oluba nkuba okade nagamba nno wizo siddawa naye naffe tuli baki beba tunakuba si batuteerawo kyatuteerawo munkuba wano byakunkonako ntiisa bino byaddala wizo ffe tutukube ebyo tetuzanya mizanyo gyammwe netuva kyabaluma wazawuze negamba wizo namulabisaani yabo baganye ebyokuba nabibateekayo nenga bino byaddala mwana emotoka yaffe yawa ani bagamba akakaawo tetugenda bwa platform jasitoye wizo naawe kati wizo mu platform osege nekati go kyona okumanya kati munaayo nabyandala kodde njabawo ekiboozi nkomyewa nga tukkiridde wansi mu basement kati yalabye gumusinze n'atandika okuteekawo pistoks tamuddiza muganda wange mare nsonyiwa wakale enkola ensobi biki nga alaba gumukoze ekigugenda mukka mu vi nsonyiwa kwanza simunako obuzibu wamwaga biki muwalungi aga gamba mune sikulako okyaga abadde nogamba kyaga byonna nga bilaba simunako obuzibu ntambuze bulamu bwange nange nkole zetambuza bwange wadde nobakubira kasimu awedde wakuntirako okusente munenga mwagalaba wali girute kyaliwe wapika nze ndi destroyer twabivaavaamu dda lwaki oba weesuma nti wabivaavaamu dda nzummanyi kyakimanyi nti yenze Joseph Kony tubanga tutudde n'omusimbi naye sente za Kony bakyaziga abizegezaawo nonno nkunyumizaaki nabadde n'ensawo erimu ekintu ekibi nabadde nekana akasawo kange akamanyi ndoza omumanyi ebibeeramu akasawo akamanyi mwabaddemu pikke tegera
nga mulimu n'ekinusu kyange naye abakwata mukasawo najjamu pike wandirabye awo tewabadde bugumiikiriza abadde muguma mu bwati asokajjemu kamu kati nenkuuma tempa yange kukubye embwayi olaba nga ninamu ne masiki munaye alabye awo bigize yaba abasirikale baweze bakubye bakubayise katule endala munaye nga bagamba musajja tukolaki nga bagamba omusajja tumutwala tukwagala tumba ate bamwagazaki babuuza baye njagazaki sajja alete yakoze obinga agenda ngaamukira kabangaye tukutwala nyina linnya kabangaye naye bafande basekunkani aze mwaga nze mutwala ngamba yakuneesooka muntwala wake fulizeyo gye babeera nga beebase munaye nga bawujjaddemu ngalinnya kabangali yalinnya kabangali teyabakayanyiza babadde bagana kumuteeka maaso n'agamba kantule no mu kantule wano wenaabuuka kiteedde nga buli omuzanyi yakubaza edda jjukira nina nno maapu gye eri wano eno ey'okubuuka ku mmotoka kati bali awo bayayaana Pallaso bazze beefuula abakola baganya gudukopu badikopu nga temumutwala bateekawo biri eri mbu badde bamulwanirira naye nga kyabadde kitegeke nti balina okikola ki nga beefuula nti tebagala kuba na musango nga talina kyakoze ebiwedde biki nze nga buli kimu kiraba mune babadde bakyali awo balwanalwana omusirikale n'avaayo guy from here kibi abagobawo ngabala bagoba nze tebangoba naye yabangambe gaawe kati gaawe walinze gaawe eyo abala bonna nga ne bali abadde bakola akavuyo ne bajja nziti bangambako gaawe ngamba kibagala kala okugwa bano balina birala olaba kyebakoze basanze mu buli obwala obuyimbi bwaddemu bubiri basooka babufulumya nze nabagambye babadde balwanira Pallaso obumanyi waliko ojjukira nolakate wabula abawamma nenkagamba nebagamba mwinde buno obukazi buyitewo kaganda kakididi kali kadekala nebagamba muleke bana bakazi ngaino vitenyo kabagamba muleke abakazi bayitewo era balina kikugamba ngamba mwe muyitewo akazi nibavayo bulungi abakazi babulungi kabale okigamba mbagamba ne kati babanga discipline yasimu jibanga dogo kigambye gaawe beera gaawe kakati munayo nibagamba nga discipline banga jomba wayi mara yawo nkubye ku simu sibaye kiddako badogo mbade yadali ku gate yawo gwe bakubye asirikale ne bamukwata bamukutte ne tujja tumuyingiza mu motoka nayingira ne yekweka oli dogo malala ne tumuteeka mu motoka nga asirikale ne baagala kumutwalirako baguddeyo gate twala kibana ne tukola ki tufuluma ne tudda abwe ne mugamba genda gwe biki bwe bitu kanade nkyali awo bwe nti nyimiridde kuba simu nkubira Mr. Musa nkubiddeko ku Julius nkubiddeawo nkubidde ku Saddam nange nonkubirako nakubidde ku essimu yo nga togikwata tukana nkulabako wali twagala kukwata simu yange nga ada akyalinze gaawe kaliraba abantu bazzemu baweze batulike tulindemu tubawe kati munnange mukulu olwo ali kabangali waggulu ali kabangali atudde talina buzibu naye bangamba ebiwedde gwawe talina buzibu ndaba tebangamba kati nga waliwo agamba mbweno mwetaaga nga bamwesooka balabyawo ki bizinensi tiyayeso obuzibu ona kuneesooka olwange biki mwetaaga ate ziringa ate endala ziri eri buli musirikale no ekyewunyisa badde abasirikale nga 20 naye nga buli omu alina emmundu 3 emmundu 3 nga babadde n'obudde obubalimu nze mbanda buli musirikale nga alina emmundu ezezi 3 okitegedde sajja kyava abuuka kuki ku mmotoka nene yewaggo yalyoka dduka ngenda okuwulira enduulu nenfuna abadde mukadde kade nemugamba goba oli tugende tumuteekeko nabawo nendala ejja waboda yasanyuse yazemu oboda yali avuga bya kidongo nogwe nali enziruka tuule mu maaso ono ajja atuuleko
omulala najja abadde omugezi n'akola ki n'atuulako sika ne basimbula emmotoka omu yabadde avuga ku kimotoka kyawaawo n'abwa ku bisaidi mira ne batumira ampu ne batumira n'owa booda awo naye nga bwabadde obuzibu omuntu tasse muntu tadde essimu gwe bakozeeko obuvuyo babadde balina at least singa babakutte bonna babadde tugenda ate nga kusini babaddewo ne bagala mujje mutubuulire ekibalwanya batwale mu ddembe biggwere basale omusango naye bakutteko omuntu ogwo kitegeeza basigala bakyakola akavuyo bubi nnyo nga basindika n'abasirikale okitegeera kabanoonye omusango gwakubuuka kabangali ogusule gukuwempoza mbwa temumutwala naye nga babadde balwana bonna nga ffe abasinze n'okukosebwa ani imagine ng'abaana baffe basinze okukosebwa batufumise batuyuzizayuziza engoye bali awo oyo bawagayo badderi ne batwala omuntu ogwo omu bajja n'abuuka ku piki abo tugenze Uganda police ekulojja champo miki simuza nayo jawo nkubye ku basimu ntude ku Julius ntude ku Mr. Musa so miki akwala yu mpaka sawa mwendo obolumu sebo kadala akasajja ako sebo kyakunyumiza yasama nkuba muna yasama Musa adda mpugudde tubaddewa wendi wano funye wa bodo waddala yona yakubya akasimu kibanda alinnye akawamwokezayo nziruka mu yasanyusa olusanyuka alabika batomedde mukadde wa boda bambi agudde kuli ennaku ati nasembeyo okulaba kibanda nga piki wano egudde omusajja wange avuga bubi tamanyi kuvuga naaweta n'amalayo sazeemu kumulaba kati netandika kunoonya amagezi gajjawo ki motoka yaffe ey'obukyafu Adimax paka kali kakyakaki Max mwagirese ntugirekayo kusimu kyokwetonda nasazo najde nga tebali mukuba busimu tuli awo tutuuse nsiri eno ndi walala ndi nokadize banankale ate twagala nyinyiza abantu batonotono ne basusse mwana bali mu lunaana tuli awo tukoze refreshment twali tuzuukusanga tulina gye twalidde tuzuukusere tubaye tugenda mu byaffe twetekagenda kulya kamere kunona vidiyo ya mwana bali batukubidde tugala tugenze tubawe ekitiibwa kubanga batuyita ku press conference ngeri bwana tugala tugetumitireko mu kimuli yaso ngera muddo yatukubira ku yakamiliyoni tugenda nga bamaze ojugiro nakolo sanga twawonera era kireka bayi balina bagenda otusiikira ku rihaso za kamiliyoni my friend okitegeera twawonera ogenda ne kingi fa gatomanyi kyaddaka bali babakola bobuye haji mwemwena yaje kunyumiza era tiwali yandise ya boss ambush mwito mugaye tugende mu yangu wano bitandike twekubemu ne bakyalibo asinga kiri gyolyo watu ko mune bachali bangu watu ko momo ya grave zo bankalu bae watu ambambe